Gano ge malaalo ga Livingstone Kasozi gakolebwa gazimbibwa. Gamba ennyumba ye ey'olubeerera era ddala ya lubeerera. Bweyatyo bwe gafaanana. Amalaalo ga Livingstone Kasozi. Wano olaba here rests in honoured glory a Ugandan hero known but to God. Gatyo amalaalo gafaanana. Ani atayagala byantaana? Mbuze saagala byantaana. Ye bagenda muziika mu bagenda kwokya mwokye nga muyindi. Omulabi omulungi owa Nzimudde Kadongo Kamu Music Analyst nate webaza nti webale okubanga ogobereranga entakera. Please subscribe, nyigaka kapesa, follow, share. Wano wendi eno ye gano ge malaalo ag'omugenzi Livingstone Kasozi omuzira mu mwaka gwa 1996 yafuna ekitiibwa the highest distinguished Dr. Livingstone Kasozi. Ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogw'omukaaga 1996 mu kisawe Galifoleka e Nakivubo bwe baali bakola ekivvulu kya muno Mukabi. Ekitiibwa ekyo kyamuweebwa minisita eyali owa ebyobulamu obudde obwo, nga ekyo kyava ku ngeri gye yavaayo alwanyise ekirwadde kino ng'ayita mu nnyimba okwefaananyirizaako n'abayimbi abalala. Era eno ewaffe mu kisawe kya Kadongo Kamu ye muyimbi eyasookera ddala okubanga ayatula nti alina obulwadde buno obwa siriimu bwamukwata. Weewaawo waliwo n'abayimbi abalala abasinga tumanyi omugenzi Philip Bongo Retire e Uganda nti ye yasooka otegeerekeka nti alina obulwadde buno, naye ono oluvannyuma yakikola. Philip Bongo Retire yeerangirira ndowooza gwali omwezi gwa 4 mu mwaka gwa 1989 bwe yeerangirira nti ino obulwadde buno. So ono mukadde waffe obulwadde buno yabutegeera 1993 bwe yali agenzeeko mu ggwanga ly'e Germany okubeera nga akola emirimu gye egy'okuba endongo, naye wadda kuno n'ategeeza mukyala we nti munnange akabi kajja. Wano wendaba bagamba Livingstone Kasozi endo yazaalibwa ennaku z'omwezi nga August gwa 8 1966, yafa mu mwezi gwa 5 ennaku z'omwezi nga 19 1997, yaziikibwa ennaku z'omwezi nga 21 ogwokutaano 1997 wano e Kyabbogo mu Buddu. By then yali Masaka naye kati ali mu Lwengo district. Wano baalaga nti ebimu ku bintu byasinga okukola yali muwandiisi w'ennyimba, muyimbi, producer era ng'akolera mu kibiina kye ekya Kampala Music Stars. Naye ndowooza kye beerabirako n'ekirala nti yali mutendesi, yali manager ate omuzannyi wa katemba, HIV/AIDS activist and country music legend. Ekitiibwa oba eŋŋombo ne bamukazaako the pretty boy ye Livingstone Kasozi, omusajja eyali ndowooza eyali omubalagavu mu kisawe kino ekya Kadongo Kamu. Kale nsazeewo ne ŋŋamba nti kampitireko wano tulabe nga bwe tuli mu nteekateeka eno ne mutwe wange Kabyanzo Media oba nze Ssekiito Frank olukoba ku Baba TV buli lunaku lwa Sunday ssaawa 8 paka 9
then ne ku Baba TV, Baba Radio okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa 1. Ndina Victor Steve Kasirye atandika ssaawa zibeera 8 ku Mon TV, then ne muto wange omulala Charles Mugenyi Smart ow'enkofiira tagijjaako. Tukoze ekintu kino okubanga tusobola okubagirayo ku bintu bino. Abasinga tunyumirwa abantu bano nga tunyumirwa music waabwe, naye era tulina okuba nga tubanoonyaako. Jjukira omwaka 1997 gwatwala abayimbi baali bangi, naye nga okusinga kwa byonna omugenzi ono we tuyimiridde Dr. Livingstone Kasozi ne Salongo Hamani Samakula Basudde ge gaali amawulire ag'entiisa mu kiseera ekyakadongo kamu, naye nga ne Fiona Nakayiza yali mukyala wa Mbalire Kateeteeyi, naye yafa mu mwaka ogwo ogwa 1997. Jjukira Basudde ye ono yafa ku nnaku zino ze nkugambye, wayitawo ennaku 21 ne Basudde n'afa. Basudde ng'amaze okufa wayitawo ennaku 9 Fiona Nakayiza naye n'afa. Then nga 15 Desemba 1997 ne jjajja w'abayimbi Christopher Ntegesi Baduka naye n'afa. Kale tusobodde okulambulako ebitundu byano era tuva wano tuddako Bubondo tutuukeko ewa Salongo Hamani Semakula Basudde, naye tulabe enteekateeka eriwo era ekintu kino kyongedde okundaga nti abantu bano baali bazira emirimu gye bakola ekyamazima n'okutuusa kati gijjukirwa, kubanga otuuka e Bubondo, otuuka ewa Prince Jopo Kafeero, otuukako ewa Sebaduka olabawo enjawulo ne bannaffe. Era nandisabye nti abawagizi abali eyo nga mwayagala nnyo abantu bano mubeereko n'ebintu bimusobola okubanga mubakolera. Bangi nnyo batuyimbira, batusomesa. Bano abasajja baali basomesa naye nga basomesa nga tetusasudde. Era ekyamazima ova ku bigambo by'abasajja bano Dr. Livingstone Kasozi, kubanga ekisa ky'okuyimba ndowooza okuzzaako emabega yatandikira mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ekya mukadde waffe Matiya Luyima Omugave, nga yali ne Lord Fred Sibata era bamugyeyo ku bizinga, naye ng'ekyali kireese omukulu ono tekwali kuyimba bingi nti yalina ssente, baali bamwagala ku ssente. Naye we yali enkola y'abayimbi nti nga bwe bakuzuula ng'olina gundi ofuuka lusuku, ate gaba omukisa gutuuka ne gukola ki ne gukwatayo. Omwaka gwali 1983. Kati mu 1984 Livingstone Kasozi n'akola olutambi lwe olwasooka essaawa y'omunaana. Essaawa y'omunaana lwe luyimba olwamuleeta, lwali awo nga lwa kisaazisaazi naye nga bw'oba olugoberedde osobola okufunamu ebirungi. Kwaliko nga Harriet, Margarita Namukwaya, kwaliko amanyi ga siringi, then oba abiika ebibiri ze zimu ku nnyimba ezaali ku lutambi olwo. Yatambula bw'atyo bw'ava mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ne beekwatako n'omugenzi Moses Katende Omugave. Moses Katende baali naye mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ekya Matiya Luyima, naye nga wabalusewo olutalo wakati wa Lord Fred Sebata ne Matiya Luyima. Batandise okwekuba ennyimba, Sebata amuyimbi obulamu bumpi, ne bavaawo ne bagenda ne bakola ekibiina kya Lukwata Gita Singers mu 1987. Era ekibiina ekyo ekya Lukwata Gita Singers Livingstone Kasozi ne Moses Katende bakikola nga balina Sisennaku. Ono era mwennyini agenda n'aleeta manager Kizito oba abasinga gwe tuyita Jazz Commander. Jazz Commander oyo we muba mulaga ennyimba za Kafeero ez'oku stage yaliko ng'akuba jazz. Oyo ye mukulu w'omugenzi Fred Mbalire Kateeteeyi. Kale Livingstone Kasozi era ye muyimbi ng'ogyeko Muzee Matiya Kakumirizi, ye muyimbi ow'okubiri okuba ng'aleeta ebitone. Ate kiraga nti omusajja ono yalina omukono kubanga abantu bonna be yakwatako ekyamazima balina ebyenjawulo bye baakola mu nsi muno ebikyabajjukirwako nga bikyatambula. Weewaawo n'abalala nabo baakola kubanga tukyawuliriza ennyimba, naye alina kyasukulumako ku banneeti yali muvumbuzi wa bitone. Mu kibiina ekyo ekya Lukwata Gita Singers nga bakituuseemu baakola olutambi lwabwe olwasookera ddala. Olutambi lwabwe olwasookera ddala baluyita Mpanga. Mpanga lwe lutambi kwaliko omusajja kiti kya Mogo, then ennaku y'ekikyalo olwagundi
olwa Sisilia Naku lwalioko kati n'oluyimba lwa Mpanga Big Kasozi yakulira mu mbeera etaali nnungi nti mu maka ge yakuliramu gaalimu omukyala ow'empeta omukyala Zaawedde nga yafumbira taata w'ono Livingstone Kasozi Senior abasinga bwe tumanyi nga Live Ezala. Kati omukyala mama w'ono Nanziri Penina teyali mukyala mutongole oba kale eno mu mateeka g'obufumbo tuba tugamba nti bamundako bwezi naye teyali mukyala mutongole. Kale bw'atyo omukyala Nanziri Penina wamala okuzaala Livingstone Kasozi, omukyala Zaawedde yali mu nju yayisa bubi omukyala ono, yayisa bubi omwana ono. Kati Livingstone Kasozi yawalirizibwa ogenda kukojja ekibuli n'atandika okubeera ne maama we. Era bw'ayimba oluyimba lwa Mpanga abasinga tebamanyi nti oluyimba olwo lwali lwa Livingstone Kasozi naye nga yayita mu Moses Katende bayimba oluyimba nga lukuba oba lulaga ebibi ebiri mu maka gundi Livingstone Kasozi ne Zaawedde bye baali bakola era n'ebintu ebiri mu maka gaffe ffe abasinga bye tuba tukola ng'abazadde ensobi ze tuba tukola. Kale bw'atyo mu luyimba olwo tulaba Livingstone Kasozi ye yasalawo n'azannya nga taata ng'azannyira ddala taata we bye yali akola. Moses Katende n'azannya nga Mpanga, omwo yazannya ye Mpanga naye yali azannya nga Kasozi we yali ayisibwa mu maka. Then Sisilia Naku ng'azannya nga Zaawedde Zaawedde ebintu bye yali akola ono. Then olutambi olwaddako mu kibiina ekyo lwali olutambi Jessica Nababi 1988. Olutambi olwo lwafulumira mu Nick Studios ey'omugenzi Alex Ngabayo. Alex Ngabayo yali musajja munyarwanda naye abambi nti naye olumba olwatwala ono naye olwamutwala Alex Ngabayo yaziikibwa Kyaggwe. Kale olutambi olwo kwafulumirako oluyimba olumanyiddwa nga Mukakitange ye part 2 ey'oluyimba Mpanga. Mukakitange ye part 2 ey'oluyimba Mpanga era bye yayimba omwo yonna yali true story ng'agamba maama yamuliisa ennyama esiridde teyakimanya nti asobola okuganza owooluganda we. Naye bw'owuliriza oluyimba olwo Kasozi akunnyonnyola nti nakikola si mu bugenderevu naye ensobi ezibeera mu maka gaffe naawe osobola ogikola kubanga taata azadde e Buddu n'aleka eyo n'azaala abaana abalala n'abaleka e Kyaggwe n'e kati gwe olimanya otya? Bw'atyo Livingstone Kasozi agenda okumaliriza nga aganziza mwana muwala oluvannyuma ekyazibulibwa nga obudde buyiseewo nti Livingstone Kasozi Senior yamuzaala. So bw'atyo n'atandika okutambula n'ezo ennyimba ez'enjawulo okutuusa mu 1996 we yatusiibuza oluyimba Dunia Weeraba okufaananako ne banne nti Prince Jopo Kafero yatusiibuza oluyimba Nsonda Nnya, then Hamani Basudde abakungubazi Senior Irene Nakito n'atu Dunia Weeba kino si kyomu n'ebintu ebirala weebityo. Kale baganda bange nsaba nti mugezeeko nnyo mutugoberere Kabyanso Media. Osobola okugenda ku YouTube, osobola omufuna ku Facebook omufuna lukoba ku lukobeera, osobola ogifuna ku YouTube, ku Facebook yonna osobola okuba nga okola ki ng'ofuna muganda wange oyo then Victor Steve Kasirye ku Moon TV era agambye alina WhatsApp group yeetaaga osobola okuteeka mu comment section n'ofuna enamba ya Victor Steve Kasirye oba oliawo n'omugoberera. Nange Muzungu David no omukutu ku YouTube endowooza mugumanyi era gwe guno gwe mugoberera Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst era ne ku Facebook nkozesa amanya ge gamaago Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Lwaki tuvuddeyo n'ekintu kino oba oliawo TV stations ne radio stations ziyinza okuba nga zituwa obudde butono nga tetusobola kunnyonnyola bintu bino nga wetugezaako obinnyonnyola. Kale ne tusalawo tukozese sites zino tubalage ebintu bino eby'enjawulo. Tugenda kubanga tutalaga wano ne wali kati buvunaanyizibwa bwammwe okubanga mututuma nti leero twagala otuleetereko ku kino naye tujja kusanyuka ng'osheyalinga ebintu bino bye tuteekayo. Tujja kusanyuka nga oinvitinga mikwano gyo, tujja kusanyuka ng'osubscribinga
engeri yokka gy'oyinza okukemuka kadongo kamu ng'ogoberera abantu nga ffe abavuddeyo tubeere nga tugezaako okuggyayo ebintu ebimu ku ebyo bye mubadde temumanyi mu kisaawe kino eky'endongo. Amannya nze Muzungu David, mwebalire mwebalire ddala okungoberera.